weewaawo akati ebyewalula bya bulabe oba tuyinza okubuuza ekibuuzo nti ebyewalula bya bulabe. Ekibuuzo ekirala, ebisolo bye tulaba bya bulabe, ate ne mala ne nkikuddamu nti bya bulabe, ate ne mala ne nkugamba nti si bya bulabe. Famire bw'ebanga ebanjibwa Lubaale ebbanga ddene, w'omanyira nti ebisolo bya bulabe, musobola okuba ne jjajjammwe ewaka oba omuntu yenna ente n'emutomera. Abantu abakulu abamanyi ensonga bagamba nti ente k'emutomedde takyawangaala bbanga ddene. Omusota gusobola okuluma omuntu mu famire n'abeera ng'atuusibwa mu ddwaliro n'afa kubanga gwa busagwa. Embwa esobola okuluma omuntu mu famire n'atwalibwa mu ddwaliro n'abeerawo wiiki nnamba n'afa. Naye twagala tulabe ebisolo bino ebitoogera birimu ki, era lwaki bw'osamira ate bw'olaba obuwuka bakugamba nti bugabule. Lwaki embwa bagamba nti gigabule? Lwaki bagamba nti omusota bw'ogulaba togukuba, gugabule? Era twagala twebuuze lwaki abazungu bateeka nnyo ekitiibwa mu bisolo, era lwaki ffe abaddugavu ate tubitwala nti bya bulabe? Ye lwaki bwe tumala okusamirako ate olwo ebisolo ne tubitwala nti si bya bulabe? Kaakati twabagamba luli nti entegeera y'Abazungu njawufu ku y'Abafirika, kubanga ensi z'Abazungu ziri mu first world. Ensi ziringa ngalo, ensi zijja zeegoberera paka wansi ku lugalo lwa Nassu. Entegeera y'abantu ffenna mu nsi si y'emu. Waliwo abategeerera ku sipiidi wadde nga tugamba nti tubasinga okutegeera, naye ebyo bya mu kamwa, ebyo bigambo. Kubanga tosobola kuba olwaleero nga buli kintu kyonna ekikozesebwa ewuwo ky'abantu beeru ate n'ogamba nti obasinga okutegeera. Kubanga bw'okeera enkya n'ogamba nti essimu zidde gye bazikolera, emmotoka zidde gye bazikolera, kompyuta zidde gye bazikolera, masiini ze ez'enjawulo ne ze tweyambisa mu makampuni wano zidde gye bazikolera, obuuma bwe tusanga mu masaaluuni buddulaaya biki bidde gye babikolera, ebyuma ebikozesebwa eby'enjawulo mu magalagi, mu bifo eby'enjawulo, oba pampu ezipampinga amazzi nti bidde gye babikolera, ebintu eby'enjawulo n'ennyonyi ziddeyo. Buli kimu mujja kugenda okulaba nga bulijjo tetulina kye tulinawo, n'ebitwepansa byonna nga bijja kuba bikomyawo. Tujja kuba tuzzeeyo ku mulembe guli ogwa jjajjaffe sooka, jjajjaffe wano mu Afirika eyaweesanga embazzi eŋŋanda oba eyayiye ekigaali ky'ejjirikiti. Mujja kugenda okulaba nga tuzzeeyo ku jjajja oyo. Tetulina kye tulinawo era tetulina kye tumanyi, era tuwalampira ku bbo. Ebintu ebitufudde nti tutegeera bye bintu olwaleero bye tuliko ebitali byaffe. Bw'onyigaanyiga kompyuta olw'okuba osomyeko n'obeera mugezi n'ogitaganjula buli wamu, oba essimu, ne tugamba nti tutegeera, so nga okutuuka obitaganjula byonna okusoma tuli kwabwe, be baaleeta okusoma mu ssomero, be baaleeta buli kimu. Byagezaako kutubangula
era byagezaako okutusomesa. Kyokka ate singa baali tebazze, naffe twali tuyina ensomesa gye tugenda nga twesomesaamu mpola mpola. Ekyayamba kusoma nti mu ssomero tituwuliziganya nabo basobole okutufuga, kubanga baanoonyereza olulimi lutwogera nga tebalusobola ne baleeta olwabwe. Ne tusoma ennimi z'amawanga tusobole okubeera nti tuli muntu omu tusobole okuwuliziganya, ekitaali kibi naye ate kyatunafuya nti ebyangu bwe byajja ebizibu ne tubivaako. So mu bulumi obw'ekitalo bwe twayitangamu bwe twandibadde naffe tusanga obwangu, kubanga bakuga nti obukopi bwe buzaala obulangira, obuddu bwe buzaala obulangira. Lumya obulamu obusooka obw'omu maaso bukunyumire. Buli lw'oyagala okusooka n'ekintu ekyangu oba ensi ennyangu, mu maaso osanga obuzibu mu bulamu bwo. N'olwekyo mu bulamu mwe twayitanga mu kwekuba engalo mu kinga tulina masiinizi zisobola kukola bintu bya njawulo. Mu bulumi bwe twayitangamu singa kati tuli wala. Jjajjaffe omuberebere yalinga aloota n'ayiiya nti sobola okukola omuliro. Jjajjaffe oyo twamuggalira oba yaggalirwa era teyadda. N'atuleka tugende n'ibye twagamba nti byangu, kubanga olwaleero bwe tuweesa amafumu gonna ge tuweese, effumu lya ddungu, effumu lya lubaale, biki, effumu lya kiwanuka, materials zonna si zaffe era tukuba mitayimbwa gyabwe. Ebintu eby'enjawulo byonna bituleeteddwa buleetebwa. N'olwekyo obubuyabuya bwaffe ate buleme kutuvumisa muzungu, kubanga twakkiriza omuzungu atufuga atuleetera ebibye era tutambulire ku magezi ge. Olwaleero bwe batuwa obubaka, oli n'azuukuka ng'aloose, kaabe nga yasoma atya, kaabe nga muntu mukulu atya, tasobola kwefumitiriza ku kirooto kyaloose n'atamanya nti abazungu okukola ebintu byonna bye tukozesa olwaleero bye baatuleetera, abaasooka tebaayina abasomesa. Abaasooka beebakanga wansi ne bayiiya, yatandika okuyiiya ekijiiko, yatandika okugattagatta essaawa oba leediyo ku ebintu eby'enjawulo. Olwaleero kwe bakulaakulanyiza ebyabwe nti emmotoka ezaasooka zino ziangaliya, zipijoti, zikotina, zibenzi, kajambiya, zitata, olwaleero mwe bakoze enkyusakyusa ne tulaba fuusa. Olwaleero emmotoka luli gye wawetanga ng'omala kuggyamu saati oba tata, olwaleero nejja ebeera nga ewetera ku mukka. So nti ebyasooka bibaze bakolamu ennongoosereza. N'olwekyo naffe mu bulumi bwe twayitangamu olubereberye, olwaleero wandigenza okusanga naffe tulinako we tutuuse wadde nga tetwandibenkanyenkanye, kubanga ensi zino zeesinga obuwanvu n'entegeera n'endowooza eri ku sipiidi oba ku mwanjo paka ku buwangawanga obusemba wansi. Obutonde bwaffe tebufaanana. Akati olwaleero omuntu bw'aloota okumanya nga ebyaffe twabisuula ebbali. Olwaleero omuntu bw'aloota ekirooto takibalamu mugaso kuba takimanyi nti teri kintu kyangu, buli kintu kyonna kiva mu buzibu. Empandiika y'abajjajjaffe wano bawandikanga ku njazi ne ku ttaka, naye empandiika yaabwe yabanga yakukoloboza bukoloboza, nga bw'olaba empandiika y'Abachina oba Abajapaani. Ennyukuta ezitaali nnyangu za kumanya. Singa twakkiriza ne tutambulira ku kutegeera kw'abajjajjaffe, singa tuli wala, katwaliro tetusobola kuvvuunula lulimi lwabwe okuggyako ng'ofunye omuntu omukugu oba asobola okutaputira ekirooto kyo. Lwaki? Nti ekirooto bwe kijja si bw'okitegeera. Ekirooto kijja kizibu, ekirooto kijja kyesulise.
so ng'ate ekirooto kye kirimu ebikulu, naye ebikulu ebyo ani abimanyi? Ti abimanyi anaamala kukolanga n'alyoka ataputira abalala. Omuzungu bwe yajja wano ebyaffe ne tubiraba nti bizibu, n'aleeta empandiika ennyangu, ne tuwandiika M ng'era ogitegeera nti M, n'owandiika K ng'era otegeera nti K, n'owandiika B ng'era otegeera nti B, n'owandiika I ng'era otegeera nti I, ennyukuta ze ng'azisimbye ate n'azinnyonnyola ne tusobola okuzitegeera. So ebyaffe ebyali ebizibu ne tubisuula. Tubagambye obutonde bw'ensi, waliwo ensi eziri mu first world, bwe zito ne zijja nga zeegoberera ng'engalo. Kati entegeera y'Abazungu yaliko mu maasoko, era nga n'ebyabwe si bizibu, era nga ne bw'awandiika otegeera mangu. Kyokka empandiika yaffe yali nzibu, yaliko mabegako. Okitegedde? Kati empandiika y'Abazungu bw'ogigoberera, oba ensoma y'Abazungu bw'ogigoberera, eyiyo oba olina gisuula. Kakati twagoberera ebyangu. Olwaliwo Lubaale atukubira ki? Lwaliwo Lubaale atukuba nti empandiika gye twagoberera si yaffe. Bwe tunaagendera ku mpandiika eyo, ojja kugenda okulaba ng'ebyaffe bisuuliddwa ddala mu bunnya. Olwaliwo kye kitukubya. Bajjajjaffe ababereberye abayaniriza Abazungu ne bakkiriza batusomese, ne tuva ku nsomesa eyaffe gye baabanga batusomesaamu, mwe twandiise okukulaakulana, ne tugisindiikiriza emabega oba ne tugiggalira. Olwaleero ekitukubya kyekyo. Oyinza okwebuuza nti ensi bw'eba ekula ate Lubaale atukubira ki? Lubaale atukuba tuddeyo tuzuukuse ebyaffe, tudde eka, tudde mu mpya z'abajjajjaffe, tusamire Lubaale. Empewo eziriwo olwaleero oba emizimu egiriwo olwaleero gizze obujja, emizimu giri ebibereberye. Tuleme kutambula mu wawanansi, tuleme kuddanga mu bigambo nti Abazungu batutwalako ebyaffe, wabula tukoze tutya okwenunula, tukoze tutya okuzzaawo ebyaffe. Naye kati olwaleero ensi efuuse yakuleekaana, Abazungu 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 Abazungu. Bwe kiba nga kyaggwa dda nga bajjajjaffe baatuwaayo ku luli, abaliwo olwaleero tukoze tutya okudda eka, nti n'abaliwo olwaleero tebakifuddeeko, wabula tutambula muwawa, tutambula na kukoppa, tutambula na bikoppe, ate ne tumala ne twogera nnyo. Mu kwogera ennyo, bwe bakwata ebyabwe ne babizzaayo, abantu bwe bajja okumanya nti tusaanidde okudda eka, abantu bajja kumanya nti buli mbuzi ku nkondo yaayo. Era ne babikwata ne babizzaayo byonna, buli kintu ekikozesebwa muno nga kireete, okuddira ddala ku ngatto, okuddira essaawa, amareediyo, amativi, ennyonyi, amamotoka, pikipiki, amagaali, ebintu eby'enjawulo, sitoovu, ebintu ebyeyambisibwa. Tusigaze wano esefulya zaffe zibboola zetukozesa, n'ebijiiko ebikolebwa mu aluminiyamu wano bye tuyiiya, n'ebintu eby'enjawulo wano bye tukola. Mujja kugenda okulaba nga kuba kati wano tuyize okukola kando, tuyize okukola sabbuuni, bintu eby'enjawulo, oba n'ebizigo wano kirabika kuba tubitabula. Ndowooza mujja kugenda okulaba nga tuzze emabega ku bulumi, kompyuta bazitutta, amasimu bagatutte, biki. Mujja kugenda okulaba nga tuzzeeyo mu kutambuza ebbaluwa nga ku luli bwe kyali. Oli agenda okubika ava e Buddu agende e Kyaddondo ng'atutte akabaluwa yafiiriddwa, oba waliwo ky'oyagala ku bantu ab'e Kyaddondo, olina kutambulawo butambuzi. Mujja kugenda okulaba nga tuzzeeyo emabega, tuddemu tuyiye buto. Kati jjajjaffe kyatukubira. N'olwekyo Abazungu bano bagezi. Ebisolo babiwa ekitiibwa, embwa baziwa ekitiibwa, kkapa baziwa ekitiibwa. Okitegedde? Emisota bagitwala mu kkuumiro lyagyo era ne bagiwa ekitiibwa. Obusolosolo obw'enjawulo babuwa ekitiibwa. Lwaki? Nti ebisolo bino tojja kusanga mbwa nga yeeberese ku nte, tojja kusanga nte nga yeeberese ku mbuzi. Ebisolo byasigala mu nnono yaabyo
ebisolo bitegeera ebisolo bitegeera naye olwaleero ffe tuyiiya ebisiyaga bintu ebyenjawulo ebitaaliwo. Ekisolo kino kyasigalamu ekitundu ky'obutalabika kinene nnyo era ebitundu by'obutalabika bitukeneka nnyo nga bisinzira mu bisolo. Era bw'otandika okusamira bagga nti sembeza embwa ku luggya, bw'otandika okusamira bagga nti sembeza kkapa ku luggya, bw'otandika okusamira bagga nti tokubanga omusota so nga tetukimanyidde ddala nti omusota gwa busagwa era bwe gukuluma ofa. Lwaki bw'otandika okusamira omusota gusobola okuba nga ogiyitako buyisi oba ne gijja mu nnyumba yo ne gimala ne gibula mpola ne gigenda. Era lwaki bw'otandika okusamira embwa ziba si za bulabe oba kkapa. Ate lwaki bw'oba tosamidde bwe weerinaanya embwa oba nekubaka oba ne bako ekugwikiriza n'ekuluma osobola okufa. Lwaki abazungu bawa ebisolo ebyo ekitiibwa? Ti ebisolo ebiseera ebisinga obungi bituddemu ebikusike bingi, emyoyo egisinga gyatuddukako ffe abantu kuba tusobya buli lunaku olukya. Omuntu atudde ku nsobi nnyingi, omuntu olunaku asobya emirundi mingi oba mu wiiki asobya emirundi mingi. Kyokka ate ebisolo bino byasigala bitukuvu mu ngeri gye byeyisaamu, byasigala bitukuvu mu mpisa zaabyo. Ate abantu empisa zaffe zaakyuka. Kababeere bazungu empisa zaabwe zaakyuka, kababeere baddugavu empisa zaabwe zikyuka buli lunaku olukya, ne beeyisanga omutonzi bw'ataabalagira. Okitegedde? N'olwekyo ensi eno si kuleekaana. Bwe tuba nga tulina bye tukozesa nga si byaffe, nabo tubawe ekitiibwa, balina kye batuyambyeko okuva we twaseeseetukira. Wadde nga bw'otunula ennyo tewali buyambi, naye era tubeereddeko okuva we twaseeseetukira okuva ku mulamwa. Tubeereddeko, emmotoka zituyambye, amagaali gatuyambye, amasimu gatuyambye, amareediyo gatuyambye, amativi, makompyuta bituyambye okutuleera okutuuka olwaleero. Tetusaanidde kubivumirira kuba bituyambye era buli omu byakozesa. Era buli agamba nti omuzungu mubi ali ku kike. Era ne bagamba nti babijjawo, muyinza okulaba wano nga bayisizza akalulu ne babitujjako emyezi 2 buli kye tukozesa ekitali kyaffe. Mu myezi 2 oyinza okulaba abantu bonna nga bagambye nti omuzungu akomewo wano. N'olwekyo ensi eno si kuleekaana. Biri tubireke nga bwe biri kuba tetukyabagoba, tekikyasoboka. Tetukyayinza bagoba, tetukyayinza basengula ku mataka gaffe ge baliko. Wabula ekisobola okuba nti basobola okunafuwanafuwamu, ffenna kwe kusala eddiiro ne tudda ku nnono zaffe, ne tudda ku buwangwa bwaffe. Bw'osanga asomesa ebyennono muwe amatu. Bw'osanga ayogera ku byennono muwe amatu. Abasomesa ab'enjawulo abali ku mikutu gino mubawe amatu, mugezeeko okwesenga ebintu byammwe. Ebintu byaffe tebyali bibi, buli nsi zaaliko obutonde bwazo n'obuwangire bwazo n'ebyo bye ziina okugoberera. Mugezeeko okuwa amatu abantu abasomesa ab'enjawulo. Gw'otasiimye tomuvuma akuvumi, gw'osiimye kugaa nti ngende n'ono muwulirize nnyo. Ate ne gw'otasiimye oyinza okuba nga gwe tomusiimye ng'ate eriyo abamusiima by'ayogera. Ate gwe oyinza okubako gw'osiimye ng'ate eriyo abagaa nti talina by'ayogera. Kati ffenna tukole kimu, w'osiimye oba owuliriza, ffenna tuwulirize, ffenna twegattire wamu, ffenna tukole omuganda. Tugambe nti kati tuzzaawo byaffe. Ebyaffe si byangu kuba Lubaale waba akuluma, abamu amala kubaavuwaza. Ekituufu okuddeeko oba okudda ku nnono oba okudda ku lubereberye, basooka ne bakuyimiriza mu nfuna ye era n'ensannyalala. Okusamira Lubaale si kwangu. Okusamira Lubaale si kwejalabya. Okusamira Lubaale kuddayo kuzuukusa ebyo ebyaziikibwa oba ebiri mu bunnya bajjajjaffe baali batutunda mu bazungu. So tebaatutunda mu bubi, baatutunda mu ngeri ya kubasinga magezi. Ate nabo obanenya kitono. Kuba omuzungu yajja n'amagezi mangi ne ssente n'ebyokusoma kutusomesa biki yazze, malwaliro, ddagala, biki abaali banoga ebikoola ku ttale luusi nga birwawo okukola. Omuzungu n'ajja n'ebyangu yakuyingiza buyingiza ddagala n'akuteekako amazzi obulamu ne buddawo mangu. Kati tekinologi gwe twali tuyina okukuza mpola mpola ava mu bikoola biki
ebyenjawulo byonna ne tubisuula tugamba nti bw'onywa ebikoolo olwawo okuddamu omusaayi kubanga oba onywedde oyisiza mu kamwa. Ate omuzungu yenaga nti ddagala tuliyisa mu mubiri misiwa ekawungeezi oba ozzeewo ne tulaba ebyaffe nga tebikola so nga singa twabyesibako ne tujja emwemu gwe muganda twali tujja kutuuka ku lyengedde. N'olwekyo kivudde ku kyolwaleero abantu okufunanga ebizibu naye ng'ate ebizibu ebyo bazze babirootako abantu ab'enjawulo nti obutamanya n'empandiika y'abajjajjaffe okuba nga twagisuula abaana bazze bazaalibwa okutuuka olwaleero bazze bakula mu wanga tebamanyi nti balina bye basibukamu so bye tusibukamu tebirisaanawo era tebijja kusaanawo olubeerera olwaleero ne gye bulijja. Lubaale talivaawo era tajja kuvaawo. Ffe twejjawo, ffe twesaanyaawo naye Lubaale tajja kusaanawo ate Lubaale ajja kusigala ng'atubanja ebyo ebyaliwo. Bwe boogera ku Lubaale abantu abamu balabanga ebyesittazo. Oli bw'agamba nti muzimu abantu balaba nti sitaani naye ng'ate omuzimu yali jjajjaawo yafa. Omuntu w'okyusizakyusiza ebintu byo abooluganda lwo n'oga nti ate sitaani. Twabuzaabuzibwa oli bw'aba asomesa kugamba nti omuntu bw'afa taba munno. Okukuggyako ebyammwe mu bugenderevu mu kukubuguyaza mu bugenderevu nti omuzimu bw'onoogwesembereza sitaani naye ng'ate omuzimu okimanyi nti yali ssengawo yafa. Olinaga nti omuntu bw'afa taba munno byonna byava mu njigiriza z'Abazungu. Taba munno atya. Abantu ffenna tutudde ku nsobi ne kusobya. Omufu ajja n'alekawo ekibanja kye ne mukikubako akalulu ate nga naye yakola bukozi okukigula. Mwe ne mutamanya nti omuntu alina kukola bukozi okugula ekibanja. Ne mutunda amataka olwaleero bw'osanga ettaka nga lya kika kya kinyomo enkya ojja kusanga ettaka eryo nga lya kika kya njovu. Lwaki? Nti ebintu ebizze bitulekebwawo bajjajjaffe tuzze tubisaanyaawo ffekka nga tulaba. Omufu taba munno lwaki? Taba munno nti mutunuulire abantu ennaku zino bazze basigaza ebintu eby'enjawulo. Bazze babikubako obululu okubitunda okubiyuzaayuzaamu. Ettaka bwe bugagga ne wano twasiriwalira ddala okuviira ddala emabega yonna tetumanyi bugagga bwaffe bulina kusinziira wa. Kubanga omwana w'omunaku oba olina okumanya obusinziiro bwo obuvo n'obuddo. Okitegedde? Omunaku kaama yeerandiza yekka. Twali tulina okumanya nti ffe abaddugavu tuli baavu. Ebyobugagga byaffe ettaka. Tetwalina nnyo bya bugagga bya mu ttaka bya kuyiiya kukola bintu ebyo ebya golodi biki ebyo. Naye ebyobugagga byaffe byabanga ttaka. Katwaliro Lubaale gy'ali ennaku emuluma okufa obufiira kyobola nti atukuba abaana b'obulenzi n'ab'obuwala. Lwaki? Nti n'ekyobugagga kye twalinawo nakyo twakiteeka ku katale ly'ettaka. So ng'ettaka twandibadde tuliwo ekitiibwa kubanga ettaka kikyo kye twasigaza ng'omuzadde wano. Ne olwaleero tusigadde mu bbanga. Tutunda ettaka ne tugula ebintu ebiweeseddwa Abazungu. Tutunda ettaka ne tugula amakompyuta. Tutunda ettaka ne tugula amapikipiki. Tutunda amataka ne tugula amamotoka. Kakati Lubaale gy'ali naye yeewuunya. Empewo si mbi. Empewo si sitaani. Wabula omuzadde kyakola ng'omwana aludde ku luzzi kuba kumukuba. Kubanga yagenze kuleeta amazzi ga kufumba kyamisana ate akomyewo ssaawa 10 ez'ekawungeezi. Muzadde aba alina okugyayo omuggo. Olw'okuba nti ebitukuba tebirabika. Awo oli n'akulowoozesa nti Lubaale si munno, Lubaale sitaani, Lubaale tomwesembereza, gobera wala biki. Eddiini y'abalokole ekoze kinene nnyo okulabika nti efeebya ebyobuwangwa okulabika nti bisaanawo so nga abalokole batuddemu baddugavu bannaffe nabo bennyini ekituufu bakimanyi. Abantu bonna abasabira n'abasabisa n'abalowoozesa abantu nti ebyabwe si birungi okwagala ebyamangu olw'okuba alina ekyokulya n'ekyokunywa yeeyambisa abaddugavu bano okumuwa ssente. Bw'agaggawala ate najja abagambira ddala nti ebyammwe mu bisuule toddamu na kulya mulumbe temuddamu kusaako basika. Emikolo gy'owaka gyonna gya bulabe gya sitaani. Bw'onoogamba abantu nti emikolo gy'owaka gya sitaani abantu bagenda kukola batya? Omuntu alina gy'asibuka. Omuntu alina kitaawe ne nnyina. Waliyo emikolo egitambula. Omulokole akugambye nti toddanga ewammwe ebintu byonna ebitambulayo byesambe byegaane bijjeeko ate nga yazaalibwa. Omuntu gw'osomesa yazaalibwa. Omuntu gw'ofudde nti alina okumanya Katonda ate omugoba waka. Ate ng'ebitabo byennyini omusiikiriza layini ezimu.
nti omuzadde gwe mpadde obwa Katonda ow'oku nsi. Omulokole akusomese ekyo kyateekeddwa okukusomesa, so si kubuzaabuza na kujja ku mulamwa. Abalokole baddugavu bannaffe naye ennaku etukwata okuba nti tebeefumiitiriza, tebasaasira muntu ono gwe bajje ku byabwe oba gwe bagobyeka, ne batasaasira nti omuntu ono azaala era azadde, abaana be bagenda kubeera batya. Baddeyo basomese layini eziri mu Bayibuli nti atalitya kitaawe ne nnyina talimmanya, amagezi mwe gasookera, taatawo ne nnyoko ly'ekkubo okummanya, kubanga gwe mpadde obwa Katonda obw'oku nsi. Basomese layini eyo bagibukalize abantu. Abantu oba otaddewo obulokole oba osomesa ddiini, basomese ebibyo, naye ati tobagamba kuddukaka, kubanga ewaka omuntu gy'azaalwa, ewaka ye wali taata ne maama. Ewaka omuntu yeetaagayo. Bw'agenda mu Amerika alina okudda eka, bw'agenda mu Kampala alina okudda eka mu kyalo gye bamuzaala, ye wali ebijja by'abajjajjaabe, ye wali empewo z'ekika. Okitegedde okumufuuwangako. Abantu bonna kati basigadde mu bbanga, abantu bali mu bbanga, abantu tebakyalina mirandira. Lwaki? Olw'amadiini gano agamerusa, agateetengeredde, agatamanyi bye gasomesa. Beewaka, leka ennyimbe, leka emikolo egikolebwayo. Ewaka waabanga n'amasinzizo oba ebiggwa ebyebika, baana mwe basinziranga okusaba emikisa, abaana n'abazzukulu. Essinzizo eryo teryabanga lya bulabe, wabula kwabanga omuntu okumanyiramu Katonda we, kubanga buli ggwanga n'ennono zaalyo, obuwangire bwalyo, buli ggwanga ne Katonda waalyo. Abawarabu baasinzanga Allah era nga basinza mu nsinza yaabwe ng'era ensi z'Abawarabu bw'oziraba, bwe buwangwa bwabwe, omuntu ne Katonda we. Abamisiri, Abayudaaya, Abavatikaani, Abachayina, buli nsi yayina enjatula yaayo n'empandiika yaayo n'ensinzira yaayo okumanyamu Katonda. Okitegedde? Eri abagenda ku nsozi, mu miti, eri abagenda ku mayanja okumanya omutonzi waabwe. N'olwekyo ebintu bino byonna bye tulaba ebyabalokole byonna bireete buleesi, tezaali nnono zaffe ze twagobereranga oba obuwangwa bwaffe. Ekibonyaabonya abantu lwaliro kiri kimu, kuseseetuka ku nnono ze baali balina okugoberera. Buli muntu yenna waali akaaba. Kakati ez'akalimpaka musazi gye ziggweera. Tunaatambula n'empaka tunaatuusaawa. Abaana b'obuwala abanyirira, abalina entumbu ennungi, abalina amaaso ag'endege, bali mu bibuga mu Kampala, mu bibuga eby'e Bulaaya bakaaba, obulungi bwabwe bufudde bwereere. Abaana bangi basomye, balina ziddiguli, diploma biki, naye olwaleero bakola obwakadaama, bakola mu biyumba, emirimu egy'aba slave trade oba emirimu egy'abakopi. Tugenda kutuuka wa? Tugenda kukoma wa? Abantu ba lubatu abasomye, so nga abantu bangi basomye, naye abantu ba lubatu abasomye abakola ekyo kye basomeredde, abasinga obungi batudde n'amabaluwa gaabwe. Naye bwakubuulira ku bintu bya loota biwanvu era tasobola na kubimanya, tasobola bigeegeenya. Lwaki? Nti bazze tebamubuulira amakulu ga birooto. Odaloota ekirooto ne wabaawo bye balaba, naloosa accident egudde wali enkeera n'agiraba n'aganze ndoota ebintu ne mmala ne mbiraba, naye ate byalaba byokka byayogerako. Ebisigaddeko ebyo byatalaba ebikwatagana ku bulamu bwe tasobola byogerako nti naloose bwe nti. Obutalabika businga obulabika amaanyi. Obutalabika bugenda tulwanyisa nnyo, tuboneebone nnyo. Omuntu akola afune ssente emyaka 5, ate emyaka 5 egiddako mu maaso akaabe. Twetunzeeko ebyaffe, tubyemazeeko, tuli mu bbanga tetukyalina ku tutudde. Olwaleero amataka tulina mapoloti, mataka gali amagazi gonna olwaleero gakubiddwako obululu. Kati tuli mu bbanga, kati omulandira guli ludda wa? Kivudde kusuula muzaddeka. Omuzadde mwe muva olujegere kye tuyita empewo z'ekika oba Lubaale. Empewo zituzzaayo buli muntu okumanya Katonda we. Okitegedde? Buli nsi Katonda alina engeri gye yagiwaamu omumanyaamu. Buli nsi Katonda yateekamu omuzadde, taata ne maama. Taata ne maama nga mwajja okusinziiranga omwana ono azaaliddwa n'omuzzukulu okumanya Katonda, kubanga ekitabo kiga nti lyekkubo okumanya, ate ekitabo kiga nti amagezi mwe gasookera. Kitabo nno kye njogerako ky'Abazungu, naye ate Abazungu mu kutukotoggera be baakuba ekitabo ekyo ate tebasobola tusomesa layini ku layini
batusomesaamu ezibanyumidde, ebibanyumira bye batusomesa, ate tebakkiriza abagoberezi kubuuza bibuuzo. Ate n'abagoberezi ababuuza ebibuuzo nabo balina okutya, kubanga faaza bw'ayambala mwawufu ku muntu wa bulijjo. Kati omuntu ono omugoberezi talina waasinzira mubuuza kibuuzo n'amwekalizaamu, tebabuuzibwa bibuuzo. Paasita bw'anaabeera mu maaso wali ng'ayogera nnyo, endiga zigenda kuba zimutya, kubanga paasita bw'ajja okusomesa oba okuyigiriza oba mu kuruseedi, abazze basomesa abazze basabira abatazze kubuuzibwa bibuuzo. Kati abantu ne batafaayo ku layini ezimu, bali banoonyaamu layini ezibanyumira mu bitabo ebyo ebyakubwa edda. Ebitabo ebyo si bya Katonda, byonna bye musoma Bayibuli biki? Ebitabo ebyo byakubwa bantu, kubanga ku mirembe giri egyasooka tewaaliwo masiinizi zaawandiikanga nnyukuta ezo. Bajjajjaffe bonna ababereberye baawandikanga ku mayinja, ku mazzi, ku ttaka, okitegedde. Ate ng'empandiika yabanga ya kukoloboza. Ensi bw'egenze yeeyongera mu maaso, abantu ne bagala tulina okuwandiikanga ebyafaayo. Musa yakolanga bw'ati, Pawulo yakolanga bw'ati, Pawulo yayigirizanga abantu n'akola bw'ati, Yusufu yakolanga bw'ati. Eby'abazungu ebintu byonna ne babiteeka mu likodizi ne babikubamu ebitabo. Okuba ebitabo kwa jjo, ne babikubamu ebitabo. Oba oli yali alimba n'amala n'akiwandika ne kigenda mu bwino, olwaleero bye tugoberera. Kyokka ffe wano tetuyinaamu gundi egamba nti tukuba ebitabo ku bino bye tuzze tulaba, okitegedde. Oba omuti gw'essese gulimu omusambwa katuguwandiikeko, oba olusozi lw'egindi lulimu emisambwa katuluwandiikeko, oba ekitundu ky'egindi kirimu amaanyi katukiwandiikeko, okitegedde. Kati ne tubeera nga ffe tetulina byafaayo, tetulina kwe tusinzira kuwa bifo kitiibwa. Olwaleero omwana bw'asikira olusozi nga luliko emisambwa atunda lutundi. Lwaki? Tewali byafaayo, tewali kutya, tewali kugamba nti kino ekifo kikulu, kino ekifo ky'amaanyi, tetuwa bifo byaffe kitiibwa. Kyokka bo Abazungu bagezi, ebintu byonna ebyabangawo nga byewuunyisa baabiwandiikangako. Yesu bwe yazaalibwa n'atambula ng'ayigiriza biki baamuwandiikako. Ensozi ez'enjawulo ewaabwe ebifo ebimu baabiwandiikako, ebimu baabiteekako n'ebikomera nga tebisaalimbibwamu muntu buli asanze. Baabiwandiikako, baabiteeka mu bitabo. Kati Abazungu bagenda mu tterekero ly'ebitabo ne batandika okunoonyereza ebitabo byogera ki ku ebyo ebyaliwo. Ogenda okulaba omwana n'omuzzukulu nga bawadde ensi zaabwe ekitiibwa. Kyokka ffe wanti tulina we tusinzira kuwa nsi zaffe ekitiibwa abaddugavu. Tewali lusozi luyinza kuweebwa kitiibwa. Olwaleero tutambuza muwawa, kwetiisatiisa, kukola ki? Oli najja nga taliimu kutya n'aleeta guleeda n'asendawo olusozi, mulimu ekifo ky'omusambwa kitutte emyaka mingi ne bakisaanyaawo. Okitegedde? Oba abantu bazze bakumirawo ebyoto okumala emyaka emabega 8 oba 10 mu 20. Olwaleero ekifo ne bakisaanyaawo. Emiti egy'enjawulo obutagitya, okitegedde? Tugenda kutuuka okufuuka amatongo, ensi egenda kutuuka okufuuka eddungu, emiti tugisaze mu bibira eby'enjawulo, emiti emikulu egituddemu obutalabika, emiti egimu egitudde ku nzizi. Enzizi ez'enjawulo tuziinaako byafaayo, enzizi tuzisaanyizzaawo. Abazungu bwe bajja tuzimbeko omudumu biki enzizi ng'ate bulijjo mwasangangako ebintu, oluusi musanzeko omusota mu ttuntu, oluusi musanzeko emisambwa mu ttuntu. Abazungu bwe bajja nga mubiwaayo, ng'enzizi muziwaayo. Tulina obukulembeze LC, tulina obukiiko mwenda ku kyalo, tulina biki bakulembeze ku madisitulikiti biki basinzira eri ku madisitulikiti olw'okuba tebalina byafaayo, tebalina butabo. Okitegedde? Basinzira ku disitulikiti ne baga nti oluzzi lw'e Nakaseke mu kibira Abazungu baatutonedde ekirabo, bagenda dussaako omudumu. Okitegedde? Kubanga amazzi agali awo mu kyangala gatulwaza, owulidde obubuyabuya. Okitegedde? So nga okulwala tekugenda kukoma. Abantu ne baneegendereza batyo okulwala tekugenda kukoma. Abantu okubali batandika okuleeta bbowa, amazzi amasaanikireko, enzizi ensaanikireko eziri mu payipu, okulwala kwakoma. Amalwaliro lugasinze okujjula. Tuddeyo tutuule, tuddeyo wansi. Naffe ebintu byaffe tubiteekemu ekitiibwa, tubiteeke mu bitabo. Oluzzi luteekebwe mu kitabo, ate tujjumbire okugula ebitabo bya baddugavu bannaffe bye bakuba ebiri mu matundiro. Ebitabo eby'enjawulo tugende nga tubinonooza, tugule ebitabo byaffe. Naye olwaliro omwana olusomako omusanga na butabo bw'Abazungu. Okitegedde? Butabo bw'Abazungu bw'atambula nabwo, basoma ku byansi ziri.
abaana basanga ku Google ku mitimbagano gy'enjawulo banoonyereza ku byensi ziri China ludda wa beeyisanga batya obwakabaka bwabwe bweyisanga butya biki ne basoma ku Vatican ku Baisirairi bagenda batya mu Isirairi ne basoma ku Misiri ne basoma ku Iraq ensi Iraq biki byayinga bigikwatako America ebintu ebyenjawulo bantu kyabasooka bayiya batya bino biki obutabo babu bane bajja batusembezaamu abaddugavu ne bumaamira ebyaffe katusoma ku byensi ziri era ne tubatwala nga bakatonda baffe ate bwe tumala okubatwala nga bakatonda baffe ate ne tumala ne tubavumirira naye ng'ate ffe ffennyini ffe tubalinako laavu ennyingi tetulina laavu ku byaffe obutabo obukubiddwa abaddugavu mpola mpola gwe muganda basooka kwavula ebitabo tubigule tubere naye wano tujjudde okunyoomagana okitegedde abantu ab'enjawulo wano bakubye ebitabo eby'enjawulo ne kwe tujja okugenda nga twavulira mpola mpola nga twavula tuveemu tusimbe tusembule tutambule tujja genda tukole ennyongereza ku bitabo bya bannaffe bw'osoma akatabo ka munno enkyo ojja kakolamu ennongoosereza okuba akalala bw'omuntu omulala naye ebitabo byaffe wano abaddugavu biri mu matundiro mu mabookshops ag'enjawulo tebifiibwako tugula biri ebiri mu luzungu ebitabo ebimu ebiwandikiddwa ku bwakabaka bw'ensi ziri byafaayo by'ensi ziri bino byayiyizibwa bitya amakolero g'abazungu galimu biki bintu ebyenjawulo omwana olusoma kunatuuka mu senior 4 senior 6 nafuuka ekirala nafuuka olumbe ku kyalo oba mu kitundu atambula na butabo buli byaffe takyabiraba bw'omuyita nti akatabo kakano kakubibwa Ssennoga kakubibwa bantu balamu kakubibwa ani ebina tebagala byowulira butabo buwandikiddwa Buganda buwandikiddwa ebintu ebyenjawulo si bye bamanyi ennyo sigambye nti aba Buganda bakuba obutabo nti bye bamanyi ennyo nedda tutandika mpola mpola abajja bikulaakulanya ebitabo ebyo nga bagenda bagattagatta bwe bongerezaako ebipya bangi bantu bakole okunoonyereza mu bitundu ebyenjawulo enzizi ebifo by'ensozi batandika okuwandiika ku bifo ebikulu mu Uganda bagende nti ekyo ekifo kikulu kyawandiikibwako ne mu butabo temujja kulaba mugagga gyagenda kujja kukisendawo naye olwaleero ebintu tebabitya ennyanja kati ng'ennyanja ya Muteesa gye yasima olaba nti abagagga tebagitya ate n'ababakkiriza bazimbeko nabo tebalina kutya nabo tebafunye kutya n'abagulawo ne ba investor abakolawo ebyenkulakula nabo tebalina kutya n'ababaleeta okuga nti bazimbeko ebyenkulakula nabo tebalina kutya ensi zaffe tetwewa kitiibwa ensozi tetuziwadde kitiibwa embuga z'abamayanja zonna zizimbiddwako ensozi lubowa luddawa ebifo ebyennono lwaki nti tetulina bitabo tetulina likodi zizimala so singa tulina likodi zezimala kati ebintu bya bigambo oli waga nti ekifo kikulu bagamba oyo ayogera ki kubanga kivudde mu kamwa naye singa ebintu ebyo biri mu buwandiike singa amataka agasinga tugayina nga bwe gali singa tubaako ebifo ebimu nga biriko ebikomera nga tebisalimbibwamu naye ssente zifuuse ssente obwavu bufuuse obwavu kiki ekituviiriddeko obwavu okubeera nti buli omu kyafuna kyatunda okusikira ebintu ne tubitunda obutanywezaawo byaffe tetulina bya bugagga birala wano ebyobugagga ebikulembedde ebikulu ttaka naye ettaka litundwa enkya n'eggulu ttaka likubiddwako obululu kyekyobugagga kyaffe wano mwongere okugenda nga mufuuka abantu abatudde ku mapoloti ag'enjawulo nga bwe munoonya ebyenkulaakulana byetulaba nti bya mulembe kitegedde ntunde ekibanja kyange nzimbe ennyumba tunde ekibanja kyange ngule pikipiki tunde ekibanja kyange ngule kompyuta nteke wali library nteke wali aka industry ebyenjawulo tubye tulabanga ebirungi ebyobugagga tetugenda kukoma kusomoozebwa mu bya ssente era ssente zigenda tufuukira ekizibu nga buli lwobeerawo n'ekintu ekikalu olowooza kitunda bintu ebyenjawulo ebifaanaganako ebityo n'olwekyo tuwe ebintu byaffe ekitiibwa tuwe ate oli wajja nagga nti abazungu batusinga okutegeera oli ng'ayomba ensi eno si kuleekaana batusinga okutegeera kubanga ebyabwe babikuumye abaddugavu tetutegeera njagala tukkirize ebyabwe babikuuma tujja kukomanga mu kwogera olutalo lw'ebigambo teruwangula wabula olutalo kukuuma ebyammwe ebyensibo ebyobugagga bwe lutalo n'okugezaako okwesomesa okudda ku byaffe lwe lwandibadde olutalo naye okugamba nti abazungu batwalako ebyaffe ebigambo binaakomawa ebigambo bisobola okunafuya omuntu ebigambo tebinafuya muntu
mujje mugoberere muzi gavumenti okitegedde muzi gavumenti ez'enjawulo ogenda n'olaba oba enjuyi ezivuganya gavumenti ebigambo olwaleero n'enkya bigambo biki gwe bavuganya n'asirika gwe bavuganya ye n'akolera muli munda kye boogerako kyatuukiriza bwe boogera ennyo ku kintu kino kiganye ekyanga akikola bwe boogera ku nguudo kati enguudo z'egindi binnya byerere biki oli ng'asirika tabaanukula ekyanga azikola bagaba banne kati amasannyalaze egindi biki bannaaye biki ogenda okulaba oli ng'asirika ekyanga akikola oli ajja mu bana aboogera ennyo n'asobola okukola ekyo n'akituukiriza okwogera ennyo si bwe buwanguzi wabula ebikolwa okitegedde gye tunaako mu kwogera ennyo nga tugaa nti abazungu babi abaffe wano tebaaleetawo olutalo mu kujja wano bajja bulungi nnyo ne baanirizibwa ne basenzebwa ne basiimibwa bye baali baleese ne baweebwa obutuulo ne bazimba amayumba bwe batyo okutuuka essaawa ya leero bajja lwa bulungi era ne bwe tugenda mu kkooti z'amateeka omuzungu tosobola musinga musanga akugamba nti bwe nakukyalira nompawo embeera n'olwekyo kati olutalo luleme kuba lwa bigambo ensi eno si kuleekaana wabula olutalo luli lumu fasiti tusooke tukuume bye tusikira bw'oba oguzeewo ettaka oba vunewe bukuluma butya kuutira abaana n'abazzukulu totundanga wano okolanga bukozi gwe by'oteekeddwa okutunda ogulanga bibyo tukuume obusinziiro n'emirandira okitegedde ojja kugenda okulaba nga tufuuse bagagga olutalo tulugye mu bigambo ebyokwewalampa wabula olutalo tuteeke mu bigambo ffeffe nnyini ebyokwesomesa ebyokweyigiriza ebyokulaga bannaffe nti obuwangwa bulungi ennono nnungi baatulowooza nti sitaani naye si sitaani omufu si munno ng'otunze ebibye ng'okutte bubi ebibye okitegedde omuzimu mwe muva ekintu muntu munno eyaseerera eyasaanawo eyavaawo n'olwekyo ebyobutalabika si bibi ffe tubifudde ebibi ate ekibifudde ebibi bigambo twekumeekume wamu abaana bannambi abaana abaddugavu tube kimu tuve ku nsomesa z'abali tuve ku nsomesa z'abalokole zitujje ku byaffe oli akusomesa mugagga akusomesa ssente azijjamu ggwe weewuunya abantu ababuyabuya ate be basondera oli ssente oli n'abeera bulungi oli ali bulungi akugamba nti ebibyo bibi oli ayongera kukola kugaziya ojja kusanga pasita ng'aguze ettaka eka 5 okitegedde ate mmwe abagenze mu kyaki okulokoka ojja kugenda okwesanga mmwe bamu kubatunda ebibanja by'abajjajja mmwe kitegedde kati tulaba nga tetutegeera pasita akusomesa ebyowammwe bibi ate pasita yayongera kugula ttaka ate ng'ettaka kwe kusinzira ennono zaffe wano buli bw'ogula ettaka oba ogenda kugaggawala pasita ayongera kugula ttaka ayongera kukola bikalu abamu ku mmwe abateeka ssente mu bubbo oba mu masanduke ga ssente ojja kugenda okwekaba mwenna abagenda mu kyaki nga mukaaba mugende nga mwogera ebyafaayo byammwe ojja kusanga oli omulokole omu nga yatunda ekibanja kya jjajjaawe omulala baaleka bijja abonaabona agamba ebintu binnumbagana ekiro mu kirooto ndoota ebirooto ebyentiisa ndoota abasajja bankuba bangoba pasita akugamba ezo dayimooni okitegedde dayimooni pasita tagenda kukulabula essente z'omusirusiru bazirya baseka genda ng'onoonyereza mu makanisa ojja kusanga endiga zonna abantu abasinga obungi nga bali ku byambyone bakoze ebikolobero ku famire zaabwe osanga oli nga bwe baagabana ekibanja taata wa bwafudde ye yatunda ewuwe ensi nejja ng'emukuba n'asigala buggo ebintu bimukuba ebyobutalabika ebyemyoyo aloota bibi byereere yasobya adda kubika n'agenda mu kyaki n'atekako obukooti ng'alubindi biki nebasanga zendiga muri eziweereza ezikola ki obulamu bwe bwasigala mu kyaki ne bwafuluma ebweru kukubwa miggo ebyewaawe bimunoonya ebyewaawe bimuyigga yasobya atudde ku nsobi ebintu ebyenjawulo ebifaanaganako bwe bityo n'olwekyo twerongose bwerongoosa so si kwemulisa so si kulaga nsi omuntu alaga ensi nti nteredde nnyo ndi mulokole naye ng'ate bwadda mu kitanda ebintu byalaba birala abantu tutuule wansi twebuulirire tuleme okusanyawo ebyaffe tukuume ebyaffe omwana w'omunaku olina okumanya bwe ntunda ewange bwe ntunda taata we yandekera jjajja we yandekera bwe ntunda ebijja nange nja kubungeeta ekirava mu kubungeeta kwe kuddukira mu balokoli makyaki mu mizikiti obulamu bukuweddeko
okweyagala kukuweddeko, obonaabona, okaaba, ebintu bwe bityo. Nolwekyo twegendereze, tuwe byaffe ekitiibwa, tudde ku nnono. Omwami ono agambye nti yafunye ekirooto nga ali ku lusozi waggulu nga waliyo omusota, oli n'amugamba togukubako, bw'onogukubako gujja kutabuka. Ono yagenze okulaba ng'era agutidde n'agukubako ne gumugoba emisinde, era bwe yatuuse mu maaso n'asangayo omusota nga mweru, yabadde ne mukwano gwe, era mu ngeri y'emu n'agutya era n'agukuba, okitegedde n'azuukuka. Lwaki oloota ekintu bwe kityo? Lwaki baga nti ebintu ebyo birimu ebyamu ebikusike? Okitegedde, lwaki kkapa tosaanidde giryako kintu ewaka? Lwaki embwa tosaanidde giryako kintu ewaka? Abantu tetutegeera. Abantu Katonda yatukyawa nnyo, okitegedde, twakyayibwa obw'emyoyo, kubanga abantu ebintu ebisinga obungi bye tukola ekyo amagezi kye gakulagidde olwaleero. Temulimu kwefumiitiriza amagezi ga nsibo, tuli ku magezi aga leero. Muntu atunda wagabanye n'agenda akolera ibulale, enkya kanso bw'ejja n'emusasuza ekifo, oba ne balandi roads, ogenda okulaba ng'omuntu oyo aweddemu ng'asigala mu bbanga ng'atandika okwegomba balina we batudde. Tuleme kulowooleza ku magezi aga leero ag'ekiyita mu luggya, tulowooze ku magezi ag'ensibo. Omuzungu awa kkapa ekitiibwa, naawe embwa ekitiibwa, abamu baziwa n'ebyobusika. Lwaki? Nti bw'owa ekisolo ekitiibwa ogenda okulaba ng'okulaakulana. Buli lw'oteekawo Lubaale n'aggamba nti teekawo embwa ya ddungu, oba embwa ya kiwanukwa, oba ey'akayizzi, oba embwa ekika kyonna, n'obeera nga bw'ofuna ssente weefaako wekka ng'embwa ezo toziwa kyakulya, Lubaale tasobola kukuyiggira. Mumanye ebyamu ebiri mu bisolo. Embwa buli lw'ogikulembeza, embwa nga yakusabibwa jjajjaawo oba Lubaalewo, n'ogiteeka ku luggya fasiti, buli lw'owulira ng'oyagala okulya, n'embwa eri eyagala okulya. Embwa giwa ebyokulya, gireetere ebinyama, gireetere ebintu eby'enjawulo, ojja kgenda okulaba ng'okulaakulana. Oba ne kkapa ewaka ekakuddira olya ennyama, olekeko just kibumba, y'ogiwa enoneko bunoonyi tuzzi na kawoowo, kikyamu. Buli wagulanga ennyama ewaka, buli bakuwanga ekifi ky'ennyama, n'embwa nayo giwe ebintu ebiriko ennyama. Ne kkapa oba ogisuulira wali kasowaani kayo, gitereko ebintu ebiriko ennyama. Ebintu leka kuteekawo bintu byoleseewo. Ebisolo mubiwe ekitiibwa. Buli lw'olabanga emisota mu nnyumba yo, olina kumanya bumanya nti obutalabika bukubanja amagi mu nnyumba. Ate omusota teguyita gukka, omusota guyita n'abaana abalala. Omusota gulimu ebikusike. Obwo bwe bulongo obw'olubereberye Nnambi bwe yazaala, okitegedde. Nnambi yazaala engo, yazaala emisota n'ebisolo eby'enjawulo, okitegedde. Be baana babereberye. Engo be baana babereberye, emisota be baana babereberye. Emisota gya bulabe. Lwaki? Nti abantu tuli babuyabuya ne gitukolako obulumbaganyi. Bw'osamira Lubaale toddamu kufuna bulumbaganyi bwa misota. Gye tunaako mugamba nti twekuume kino, twerinde kino, biki? Endwadde tezisalangako. Battidde enzizi ezaali ez'enkoma. Abazungu bazze batusiruwazizza, bazizimbyeko emidumu, nti amazzi bwe gabeerawo mu kyangaala gajjako obuwuka, biki, malaria asusse, tusimanyi tugule obutimba, tukole biki. Okuva le baazimba ku nzizi ezo, amalwaliro gongedde kujjuza oba bulwadde bwakendera bukendeezi. Okuva le baakola zibbowa, nti ge mazzi amasaanikireka gava wansi, endwadde zaasalako oba zaayongera bwongezi. Ekyo si kye kigenda okumalawo ebyobulabe mu nsi. Ebyo si bye bigenda okutaasa ensi. Wabula obutalabika buli wamu bwatuteerawo obuwuka olw'okubusuula mu mmere gye tulya, mu buli kimu kye tulya, mu nneeyisa, mu myenge, buli bintu eby'enjawulo, buli kintu kye tukozesa wano obutalabika bwakissaamu obutwa. Tuyigganyizibwa emabega ne maaso. Ne bwe tunaalwanyisa tutya obuwuka n'endwadde, mugende nga mukebera amalwaliro amanene, mulago luddawa. Era mujja kulaba nga n'abantu abamu n'ebitanda tebibamala. Abantu bongedde kulwala. Gye twongedde okugaa nti tulwanyisa endwadde n'okulwala. Kiki ekireeta endwadde? Kiki ekireeta abantu obutava mu malwaliro n'endwadde okweyongera obungi? Twasula ennono zaffe. Tuddemu tulowooze, tutunule, twefumiitirize nga tudde ku buliri. Tugambe nti naffe twalina ebyaffe. Tulowooze nnyo ku madini ge tusoma. Tutegeere nti ebintu ebyo baabireeta buleesi. Ffe bwe twabanga wano ewaffe ng'ebintu ebyo tebinnajja, twakolanga ki? Twagobereranga ki? Kiki twasinzanga tutya? Okuva le baatuleetera amadiini
tukyusa eki, tuweesa, tuyiya, tukola ki? Abantu baleme kwerimba abali mu office ag'enjawulo mbu tuli bagezi, tusomye, tukulaakulanye. Tukulaakulanye eki ng'amagezi g'olina agataganjula kompyuta, agataganjula essimu, amagezi wagasoma ku bazungu, agago wagasuula. Ate bw'omala n'owulira amaloboozi agagamba nti abazungu babi, abazungu bandivudde wano, ate ng'ekyokulya n'ekyokunywa mu kijja mu byabwe, kati tolaba nga tutambulira mu nsi ejjudde zizinga, tutambulira mu nsi ejjudde zizinga, ebyaffe twabisuula, ekyokulya n'ekyokunywa kye tufuna n'amagezi amatono ge tuyina bazungu, agaffe twagavaako. Ate mumaze okufuna amagezi ku bazungu, mukola amawofiisi, mugassamu amakompyuta biki, amasimu ge mweyambisa biki, ate mumala mugamba nti abazungu babi. Kati nina kye sitegeerawo bulungi, bye tuliko ne bye tukozesa by'abazungu. Ate bw'owulira amaloboozi amangi nti abazungu babi bandizzeeyo ewaabwe. Ate bwe baleeta ekiteeso nti tudde ku nnono zaffe, ate abantu tebakkiriza. Kati ne weebuuza kasobeza, ekituufu kye ki? Tukole ki? Ekituufu kye ki? Omuddugavu ajja kubuuza tukole ki, tuleke ki? Oli agambye abazungu babi tebeetaaga kubeera wano. Ate abazungu mu kubeera wano tuli ku byabwe. Masimu, makompyuta, osanga amawofiisi, mabanka biki, amawofiisi ag'enjawulo, malayibulale biki, abaana bali ku makompyuta, masimu ge bakanika okugyamu ssente. Wano tetukolanga ku ssimu, tetukolanga ku kompyuta, tetukolanga ku mmotoka, tetukolanga ku ki? Amagalagi gonna ag'enjawulo biki byonna, emmotoka ziddeyo n'ebyuma ebikadde byonna, abantu bonna batudde mu magalagi, abeeyita ba yinginiya biki, abakanika amasimu, abatuusa amasimu, amatundiro g'obusimu, amatundiro g'amakompyuta biki, ebyalaani, ekikwekweto kijje kikuŋŋaanye ebintu byonna byonna ebiri mu Uganda wano, byonna buli kiisi kyajja buzzi, kyayingira buyingiza, emmotoka ezireetibwa, ennyonyi biki, byonna ebintu ebyenjawulo, emitayimbwa biki, masini ze ziri mu makolero gano agasembuula, abawoza munaffe wano tuyiiya, simanyi twatandika okukola amabaati, masini ze ziri mu kugatta ebintu ebyo, masini ze zisogola bbiya, masini ezisogola soda, ebintu ebyenjawulo bwe bityo byonna byonna simanyi wano tugatta emmotoka. Kati masini ze tweyambisa okugatta emmotoka, byonna ebintu byonna ekikwekoto kijje kiddire ebintu ebivudde mu nsi z'abeeru, byonna bitandika okutikkibwa ku nnyonyi, ku mmeeri, byonna bidde, byonna ensi yaffe esigalirewo. Mujja genda okulaba ensi nga esigadde nga bwe yali ku luli, mukakase nti bulijjo tetuyina kye tuli, tetuyina kye tumanyi. Mujja genda okulaba nga tuddiddeyo ddala ku zero. N'olwekyo ensi ejjuddemu zizinga, ensi ejjuddemu abantu abeebuzaabuza bokka na bokka, abeebuzaabuza bokka na bokka. Oli agamba omuzungu mubi ate ng'akutte essimu. Oli agamba omuzungu mubi ng'ekawungezi yabadde ku kompyuta anyigaanyiga byafaayo bye na biki. Okitegedde? N'olwekyo ffe nnyini bwe tumala okuba nga tukozesa eby'abazungu, awo tusooke tusirikewo. Ensi sikuleekaana. Tusooke tusirikewo nga tutambulira ku by'abazungu mpola mpola. Okitegedde? Nga bwe twekumaakuma okuddeeka. Twesomese, tuleme kwebuzaabuza. Twesomese, tubeeko ebintu bye tuddakeeka, tuzzeewo ebiggwa byaffe ebyabangawo. Mmwe nnyini mulina ebyafaayo mu bika byammwe musibuka nti jjajja mwe yasamiranga. Wano waabangawo ennyumba ya Lubaale, byazimbulwa, byasaana. We waabanga essabo kati olwaleero waliwo bapangisa baagulawo. Waabanga essabo kati olwaleero waliwo kibira. Waabanga essabo kati olwaleero balimirawo muwogo. Ebyafaayo history, ddayo noonyereze history. Gwe munnanga asomyeko leka kwefuula wa kitalo. Abaana b'enkya bagenda kuba batya. Abaana b'abagagga be basinga okubeera abalema, be batava mu malwaliro, balemu. Abamu bazaala abaana ebiiso byetunuulidde biti, bayiika endusu. Mugende nga munoonyereza mu famire z'abagagga, mulimu ebyana ebitategeera bingi. Lwaki? Nti ekkalaamu ne ssente zino ze tusasulwa, bagga bamusasula miliyoni 3 mu ofiisi mwakolera, oba ku mulimu gy'akolera, ssente ne zimulowoozesa nti talina gy'asibuka. Omugagga n'abeera n'omwana ewaka, balina baganda baabwe ewaka, eriyo ababonaabona bakola kinaateebuuza nti lwaki nze nafuna ssente, lwaki ateeka sekende muto wange ye lwaki akeera kunywa mwenge ku kyalo, lwaki afuuwa etanjaga. Ne babizza ku butategeera
enjaga yajemanyiza yekka. So kumbe ebintu by'ekika abagagga bangi balina abantu baabwe mu famire zaabwe bagudde eddalu bwe bayita mu kusamira olw'okuba alina ssente ali mu makooti mataayi magaalubindi takyayinza kutuula wansi kuteeka maviivi ku ttaka mbu akuma byoto biki bintu ebyenjawulo n'atamanya nti omugagga bw'akuma ebyoto abaana be abalijja babeere bulungi. Omugagga yenna ng'ozadde omwana nkusibirira entanda teri mwana alifaanana ky'oli olwaleero. Abagagga mufa ne ssente zammwe, abagagga mufa n'emikisa gyammwe. Mugende nga mwenoonyerezaako abagagga mwenna. Leka kubeera ggwe omwantikirivu mu nsi oleme kulowooza ku zzadde lyo. Omugagga teri kigaana genda ku kyoto ky'abajjajjabo kukikuma na kugabula mwenge. Abagagga muleke kwefuula ba kitalo. Abagagga mwe musinze okuleka abaana olwaleero babonyaabonye ensi muba abaana ababbi. Abagagga mwe musinze okuleka abaana olwaleero batava mu makooti abakayanira ebintu bye mukoze. Abagagga olwaleero emaali yammwe yeesinze okusaanawo oluvannyuma lw'okufa emyezi gibe 3. Abagagga mwefumiitirize. Essente leka kulowooza nti oli wa waggulu, leka kulowooza nti olina ssente oleme kudda waka mu ssabo ly'abajjajjabo kukuba mavi. Leka kugamba nti ze sikyafukamira, ssente zikufudde omuntu ayita kuli. Negenda ng'onoonyereza ku bagagga banno ekiriwo olwaleero kikulaga ekintu ekyavaawo. Omugagga tunuulira abagagga abazze bafa, otunuulire emaali yaabwe bweyisibwa, naawe enkya bwe kiri. Tunuulira abagagga otunuulire ebyobugagga byabwe obwaddala bisigalawo nga bamaze okufa, naawe enkya bwe kiri. Tunuulira abagagga otunuulire abaana bwabwe basigalawo olwaleero oba basobola okufaanana ebya kitabo bye byali, naawe enkya bwe kiri. Tukoze tutya okulondoola emaali ey'ensibo esigalewo emaali gy'olina ebirungi by'olina bisigalewo nga bya nsibo? Tukoze tutya? Tuwe ebintu byaffe ekitiibwa, tuwe ennono zaffe ekitiibwa, tuwe obuwangwa bwaffe ekitiibwa, tudde eka, tuwe ekitiibwa ebirooto bye tuloota. Ebirooto bye tuloota bituddemu ebyama bingi. Ebintu ebisinga okutussa n'okutwavuwaza n'okututwalako ebyaffe n'okwetundako ebyaffe ebintu tubiroota. Lwakuba ebirooto tuba tetubitegedde. Ebirooto bituviiriddemu obuzibu bungi. Ebirooto bivuddemu embeera nnyingi nnyo ezituusewo ku bulamu bwaffe naye nga tetumanyi kwe ziva, naye nga Lubaale atuloosa, Lubaale atulabula, misambwa gituloosa, emizimu gituloosa, tetulina kitumanyi. Oli n'aloota ng'ali ne banne mu kyalo bakuŋŋaanye balya mmere n'atamanya kikitegeeza nti bakugamba okuddako eka wakiri mukole okumanyigana, wakiri mufumbe nga weekijjula ewaka ekiteesa mu nteeka emyoyo gy'ekika. Mugenda okukola embaga, abagagga bazikolera mu bifo eby'ebbeeyi, ebifo ebipangisibwa, naye essanyu ly'omuntu lyonna lyandibaddengaka. Olw'okuba abagagga baganya okuzimba ewaabwe watuddeyo obuyumba busiisira bubwezikoota nnyumba za ttaka, waswaza emikwano gyabwe. Amasanyu bagatwala mahooteeri, amasanyu gandibaddenga mu maka ga muntu. Kitegedde omugagga alina oluggya lunene aganya okukoleramu embaga, amasanyu mugafulumizza mu mpya zammwe. Omugagga bw'ofa n'ofa n'ebyo by'abaana bo ne babeera banaku. Okitegedde lwaki amaziga g'omukkiriza ne mutagapangisiza bifo? Omuntu bw'afa amaziga gabeerayo ewammwe mu kyalo ewa kitammwe. Omuntu bw'afa ate essanyu bwe lituuka mupangisa kwa Afirikana. Kakati ensi egenda kubeerawo etya? Amaziga g'omugaaniriza. Omuntu bw'afa mukuŋŋaana ne mukaaba amaziga woowe 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 ewa jjajjammwe ewa kitammwe oba ewuwo. Era ne muziika kyekitundu ky'amaziga. Ate ekitundu ky'essanyu kyo lwaki ate kyo mukitwala bweru? Kati baalansi ebuze. Ensi eno si kuleekaana, ensi kumanya n'okutegeera. Mutambule n'okumanya. Mwekwata abantu ab'enjawulo abasomesa ku mikutu egy'enjawulo mumanye kobe mugagga nga weeyitaani ne buba mulokole. Mugezeeko okuwulira ku bintu bino, enkya muyinza okubijjamu eby'amakulu. Okitegedde? Amakulu g'ewaka oba amakulu ga kitaawo ne nnyoko amaka muukulidde nti ewabeera essanyu waddawo amaziga, ewabeera amaziga waddawo essanyu. Kakati muddidde amaka ga kitammwe ne nnyammwe gye musibuka. Omuntu bw'afa amaziga gabeerayo mugatwala. Omufu mumutwala ne mukaaba paka kumala nnaku 4 ne muziika. Ate bwe mutuuka okukola embaga ate ne mupangisa kwa Afirikana, ne mupangisa mu bifo ebirala, ebifo ebibbeeyi ewatali wammwe essanyu ne mulifulumya. Kati abaana n'abazzukulu abalijja bagenda kukola batya? Amaziga go mugasembeze era mugayingiza mu nju, ate essanyu temuliyingiza mu nju. Waliwo emikolo egyakolebwanga omwana ng'agenda okufumbirwa oba okwanjula oba okuwasa. First waliwo ebintu byakolebwanga mu kisenge eri abazadde bassenga ne bamaama mu kisenge. Okitegedde? Ne bijja mu ddiiro.
paka omukolo lwe gufulume bweru mu kidaala essanyu ne lijja waka. Okitegedde ebintu bitambula bibalansinga kintabuli maziga ssanyu bw'atyo omuntu bw'atambula mu nsi. Okitegedde ewaka mwanirizawo maziga gokka abantu bwe bafa bonna ebijja byonna ebiriwo kuziika kukaaba. Obubaga obw'enjawulo tebubeera wammwe, essanyu teribeera wammwe, so nga ebintu byonna baabikola nga birina okubalansingibwa wakati ewava amaziga wadda ssanyu. Okitegedde kakati ebyo byonna mugenda bikola mutya? Teriyo basomesa bavuddeyo okusomesa ku nnono ezo. Ensi Buganda oba obwakabaka bwa Buganda, abantu bonna, abantu abakulu abambala amakanzu, abantu abazeeyi bandivuddengayo ne batangaaza ensi ku bintu ebyo byonna. Okitegedde ebintu eby'enjawulo ne babisomesangako. Timulekerawo okutwala emikolo olw'okuba ogaggawadde ensi ereme kukwonoonera ddala kwonooneka kufuuka mu buyabuya. Omukolo gw'essanyu gutwale mu makaago wadde wafunda watya yeewuwo. Omukolo gw'essanyu olaba ng'ewo wafunda gutwale wammwe mu kyalo, ate muyige okuddaabiriza ng'ennyumba z'ebijja ezitudde ku bijja, muzimbewo ennyumba ezitabaswaza. Oddidde wammwe wakuswaza ogambye nti ngenze ku Afirika ne watali wuwo, ewammwe tewali kuswaza Eva, leka kuddire wammwe nti bamikwano gyange banaalabawo batya. Eriyo abagagga ng'alina sente zisobola n'okuliisa ebyalo 6 ne obukodo, obukoma, obukopi mukono gaamu. Eriyo abagagga nga tabuliddwa miliyoni 4 oba 3 zasobola kuzimbamu kayumba keewaabwe ku kijja. Alowooza ate bwe naazimbirawo bagundi bajja kutwalawo. Gwe kyakuwa ssente si kye kyabamma. Gwe toola ssente genda ozimbira ennyumba ku kika. Omugagga ssente tebafa nazo, bakuziika mu ntanda nga ya fuuti 9 ku fuuti 4 oba 5. Tebali kuteerayo ssente, bakuteerayo keesi n'engoye ze bakuzinzeemu ne bazzaako enkokoto waggulu oba ettaka. Essente zonna bimuli bya ku nsi, essente zonna ssanyu lya ku nsi. Ebintu byonna byolaba ku nsi byonna tulibireka. Ensi eno eriko ebyobugagga byayo. Omuntu oba ozaaliwa okuva mu lubuto lwa nnyoko gy'oli mwereere. Byonna by'ofunye ku nsi tekuli kikyo. Byonna by'ofunye ku nsi byakweyambisa bya nsi, byakwemulisa bya nsi. Omugagga oba omanyi nti mu bbanka olinayo ssente, okola ssente ozirina. Eriyo abagagga nga asobola okulisa ebyalo 6, eriyo abagagga nga asobola okulisa disitulikiti nnamba. Naye bw'otuuka ewa jjajjabwe mu kyalo gye babaziike wali ekijja, ennyumba eriyo ng'ekutte mu mbinabina nga tesanyusa. Naye ng'ate tabuliddwa ssente zisobola kuzimbako nnyumba. Soogera ku bantu bonna n'abateesobola, njogera ku bantu abagagga mwe bali naye ng'ewaabwe wabi. Bajjudde fitina n'enge. Ekyamma bali ssente kye kyakuwa ssente. Goddidde olowoozezza nti bw'onoozimbayo ennyumba anti Moses yeesibira ku kyalo mwajja okudda abeere oba abeeramu abeeremu. Okitegedde bajjudde endowooza ezijjudde fitina n'empisa embi. Omugagga n'abeera mu Kampala ng'alowooza nti bw'anaazimba ennyumba ku kijja olw'okuba waliwo baganda babaasiraana, bannyina bafumbirwa mu maka bwe balemerwayo, bwe bakomawo ewaka obwana babuleese waka biki, abakwatibwa obujja tebalina kibalina baavu bambi. Mu maka bano bayo bazaala baleeta wa kitaabwe. Kati omugagga adda mu Kampala n'agamba ate nzimbira abo. Kakikujjako ki? Gezimbako ennyumba si wuwo. Bujjajjammwe kijja kyammwe kikujjako ki? Zimbako ennyumba, gizimbeko nga tagenderedde. Oba Moses yalemererwa ebyokukola biki byonna, ekyamumma kye kyakuwa. Kutikako ennyumba osobole okutuuka okukola omukolo ng'omwe tewakuswaza, mutuuka okufiirwa nga tewakuswaza. N'olwaliro ennamba esinga ekigitwaza emikolo mu gadenizi ez'enjawulo ewaabwe kubaswaza. Kitegedde wabi ewaabwe wabaswaza. Kakati bw'onodduka ewaka olwo abaana bo bagenda kukola batya? Era abaana boozadde Lubaale agenda bakuba nga abazzaka tebagenda kukimanya, bagenda kuvuga bigaali ku byalo. Abaana boozadde gwe waka waddukawo n'embaga bulijjo zikolera mu bifo by'ebbeeyi. Abaana boozadde tebagenda kubamu mulamwa, empewo zigenda bakubanga naye nga tebamanyi nti zibakubira gwe kudduka waka. Gwe bwadduka ewaka ate n'oleka abaana mu nsi era n'obagamba mulina okusoma eddiini, nze nfudde ndi mulokole.
kati abaana ne batandika okubonaabona naye ng'ekibakubya kuddaka omwana aloota zeka abaana bali bweru buli budde baloota basibye emigugu bagizizzaka abaana ebirooto byabwe bonna ebisinga obungi baloota bali waka ndi ne jjajja mu kyalo taata mu kyalo tulya mmere tutudde tuyimba tukuŋŋaanye tukola ki birooto bitegeeza ki ebyo abazadde ababuyabuya babazaala ne babaleka mu nsi tebalina kibababuulira ebirooto bye muloota olwaliro mu biwaamatu mu bw'okumanya n'okutegeera ndoota nzizeeka kyeki ndoota ngenze ku ssomero kyeki nti taata mu buyabuya teyantegeeza kati gwe omwana olwaliro bakuba bakulaga essomero nti ddayeeko omanye ebyennono zammwe ddayeeko otutegeera ebitufaako taata wo mu biseera bye yakuzaaliramu n'akkuza n'akuwerera n'akusomesa teyasobola kuwulira byaffe kati olwaliro ensi tojja gifunamu kintu na kimu okugjako ng'otutegedde bantu ne balota nga badda ku masomero mbasaasidde nnyo abantu abalota nga muli ku masomero obeera tolina future ekirooto kitegeeza kudda mabega ekirooto kitegeeza komawo emabega komawo eka komawo emabega taata wo by'ataakulaga komawo bitegeere komawo eka weezuule tambula weenoonye omuntu yenna yenna aloota ng'ozze ku ssomero omuntu yenna aloota ng'oli mu kiraasi omuntu yenna aloota ng'oli ku ssomero nkusaasidde nnyo era ne nkutumirako nnyo kola okole kola ofune kola osasulwe nkulayirira ng'oloota oli ku ssomero ng'oloota odda ku ssomero oloota oli mu piffo oloota oli ne banno be wasomanga nabo nkutumiddeko nnyo bw'oba omanyi ng'ensi oli gikungula ebirooto tebivunda mukuziddwa abazadde ababuyabuya abatababuulidde bya nnono zammwe empewo zisitukiddemu kati empewo zeebanjira ali batategedde nti empewo zezimmanja abantu banyinyi omuwala bye batwaliddwako ebyabo oli najja n'endagaano ng'agamba yentuufu naye nga endagaano gy'aleeta ettaka mulimazeeko emyaka kumpi 7 kuliko ebijja by'abajjajjammwe biki oli najja n'endagaano ebiwandiiko byakwe byogerako naye nga nnamwandu agamba baffe yandeka wano kuliko n'ebijja by'abajjajjaffe naye oli najja n'ebiwandiiko ne mugenda mu kkooti n'abasinga mujja kuggibwako nnyo ebyammwe mujja kukolerera nnyo ensi mujja kuwunzika nga mbukadde nga temulina kye mulina nga muwunzika na birwadde omuntu wenna ng'oloota oli ku ssomero oli ne banno be wasomanga nabo oloota obiri mu kiraasi oloota tova ku ssomero buli budde ne bw'oneerokosa teri maanyi gasobola kukuggyako maanyi go mazaaliranwa teri niwe bali kuteekako bati emikono mbu bakusabira ng'oloota oli ku ssomero oloota ebirooto ebyenjawulo oloota ogwa mu binnya oloota olinnya ensozi oloota abaana oloota emisota oloota embwa oloota abantu ab'enjawulo b'otamanyi naye ng'otambula nabo bwe bakulimba mu makyaki mboyo mwoyo wa Mukama gw'oliko mwoyo kale mbatumiddeko nnyo abaloota ebirooto bwe bityo nga tebibapa ku mitwe oloota olinnya ensozi oloota oli mu kyaki mbatumiddeko nnyo oloota bafaaza n'olowooza bakuloosa bano bafaaza kitegedde oloota abantu ab'enjawulo nga si gwe obayise n'oloota ebintu eby'enjawulo nga si gwe obiyise n'oloota abafu n'oloota ng'oziika n'oloota abafu aboogera n'oloota embwa ezoogera abantu abafuna amaloboozi abantu abafuna okwolesebwa n'obeera ng'oli mu nnyumba ne weekanga ekintu n'ogenda mu makyaki ne bakulowoozesa mbu ddogo n'otambulako ku musawo n'akulowoozesa mbu majinni ne weekanga ekintu ne weekanga omuntu ali mu kkanzu n'obeera nga weebase ebintu ne bikunyigira ku buliri kino ne kikunyigira ku buliri ne kikunyiga n'olowooza okweyamba naye nga tosobola mbatumiddeko nnyo abantu abayita mu mbeera eyo ng'olowooza nti ensi oli gikungula mugende nga munoonyereza ku bazeeyi bangi nga babanyumiza emboozi z'oku mwenge mbu bo baali bagagga baakolako mawoofiisi biki biki naye ng'olwaleero asabiriza nga maseekeene mbatumiddeko nnyo embeera eyo tijja beewala mbatumiddeko nnyo mudde ku nnono zammwe gwe musajja gwe aloose ng'osanze omusota ku lusozi musajja gwe genda ku lusozi ofune ewantu ewali empompogoma oba ebituli by'oku kiswa oba empompogoma eri ku njazi ofune ekibya nga kirimu amata ogateekewo otekewo n'amagi 4 ejje erimu olyaseeko kombeko n'amata oyiweko wansi okombeko oba onyweko ogambe nti abaana mwenna batambulira mbyewalula mbagabudde era okuva olwaleero mbategedde era bw'osanga ng'omusota togukubanga gwe guviire tambula ogende okitegedde ennyumba yo bw'erijjamu omusota oba n'obeera oba mu lusuku lwo oba okulina n'ennyumba yo oba n'osanga omusota oba n'ogwekanga wonna
oddiranga mu nnyumba yo n'ofuna akafo mu nsonda n'oteekawo amagi kubanga tomanyi byaliwo edda. Oyinza okuba nga wazaalibwa neyeewalula oba mama wo yazaalibwa neyeewalula oba kitaawo bajajjaawo kati ebyedda tomanyi. Ebintu byonna byolaba mu bukulu tobuuza, kolanga ekikugambibwa kuba tomanyi byaliwo kuva mu buzaale bwammwe. Oddiranga mu nnyumba yo n'oteekawo akabya k'amata n'oteekawo n'amagi, oteekawo akabiikiro ng'ak'enkoko obusubi, n'oteekawo amagi ejje erimu n'olikoonako n'olikombako n'amata n'onywako n'oyiwako wansi n'ogaba mulongo Magobwe oba oli mulongo wa kika nkugabulidde wano. Bwayitawo ennaku nga nnyange ejjirino liwayasaako lyagala kutandika kuwunya ng'olifulumya ddi ebweru. N'amagi gano n'amata gano we goonooneka ng'ogafulumya. Olina okubala ebbanga ly'amagi ago kati gawezezaawo ennaku nga 17 galeka goonoonese. Ogakwatanga n'ogatwala ku ttale n'ogamba balongo mwenna batatuuka mu nnyumba mbagabulidde wano. Bw'oti ekintu kyo n'okiddamukko enfunda eziwerako. Ojja genda okulaba nga omusota guli ogwezinze nga gusumulula amakata naye kati oli musibe. Oli musibe era nze nkulayirira nti by'onoogenda nga ng'okwasako engalo ojja gendanga okulaba nga tebigguka nga n'ensasula yebanzibu. Okitegedde? Kale no tudde kuno no tudde eka twebaza abasomesa ab'enjawulo abali ku mikutu egy'enjawulo emirimu gye bakola mubawulirize mbawa amatu mubalondoole gw'otayagala tomuvuma genda ku gw'oyagala. Okitegedde? Tubawa amatu tubaagale tugezeko okuwuliriza eby'ennono. Ennono ze zaffe tugezeko okuddeka twenoonyerezeeko. Ensonga zino okuzitereeza tuyita mu bulumi naye tubugumire. N'abasibe be baasiba bali eruzira nabo bantu. Eriyo be baasiba nga baabawaayiriza, eriyo abazza emisango, eriyo abatalina misango naye nga bali ruzira, bali Kitalya, bali Kigo, bali mu makomera ag'enjawulo, mu mapulizoni ag'enjawulo, mu mapoliisi ag'enjawulo, mu makomera ag'enjawulo. Abamu baliyo myezi 3, myaka 5, myaka 2, mwaka gumu, myaka 7 naye bonna bamala ne babata. Naawe nnyini bw'otalumye bulamu tojja kufuna byamakulu. Lumya obulamu. Okukola Lubaale si kyangu, okukola Lubaale oyita mu kubonaabona. Weefuula omusibe gwe baasiba, weeweeyo gamba nti kembonabona omwaka mulamba nga nnoonya ebintu byaffe eby'ekika. Gamba nti kembonyoobonye obulamu obusooka obw'amaaso bunnyumire. Obukopi bwe buzaala obulangira, obuddu bwe buzaala obulangira, teri bya bulungi bigenda kukusanga awo. Tunenya bazadde baffe tebalina bye baatulaga nate naffe tugaanye okulumya obulamu bwaffe. Naffe abaana baffe bajja kutwekwasa. Bw'oba okola Lubaale oyita mu bulumi, oyita mu bugubi. Ebintu bya Lubaale si byangu ng'obinoonya, abamu ssente zimala baggwako, abamu zikendeera, abamu emirimu gyabwe gifa. Tweweeyo tukkirize ekyo. Tweweeyo tukkirize nti omuntu anoonya Lubaale ssente zikendeera, oyita mu bulumi, ssente obeera toyina ayamba. Tulumye obulamu bwaffe obusooka. Tweteeke mu bigere nti ne be baasiba eruzira abantu, naawe enkya busobola okutya ne bakuteekako omusango oba ne bagukusibako oba nozza omusanga akaguwa ne kakukwata ne bakusalira emyaka 3. Era emyaka 3 ogibeerayo okutuukira le bakuta. Kati tweteekemu kino, weeteeke mu busibe ogambe nti kati bansiba ngenze kunoonya Lubaale, bansiba kengende nnoonye Lubaale. Weeteeke mu busibe. Lowooza nnyo ku bantu be baasiba makomera. Nabo bantu bali makomera, bali akawunga kaayo. Naawe gamba nti bansiba. Naawe gamba nti kati ndi musibe, genda onoonye ensonga z'abajjajjabo yonna gy'oba ozinoonyereza mu nsozi mu mbiri ne ku basawo. Gamba nti kati ntambulira Lubaale okumala akaseera. Kengende ntambulira Lubaale, kengende nneeweeyo nkole ekyo. Ebirooto eby'enjawulo eby'entisa birimu okumpitanga ku mitwe. Bantu bangi bafunye za accident, emirimu gifudde, emirimu gikutte omuliro, bizinesi zikutte emiriro, biki ebintu eby'enjawulo naye abantu tebamanyi. Kansubire nno nti mutegedde bulungi. Weewaawo yenze Omulangira Jjuuko Munabuddu.